Yes, mu family ya Bebekulu kitegeeza okuba nti waliwo omuntu omulala eyafunye corona era nga wetwogerera Bebekulu ne family ye almost batwalibwa mu karantini mpola mpola babasazeko teri afuluma teri ayingira so nolwekyo byebyo ebifa ewa bidandi Sali family oba wa Sali family getugenda okuba nti kutuusaako mu family ya Bebekulu nga yakafirwa shortcut Alan shortcut amawulire gagamba nti mu family ya Bebekulu bafunyemu omulwadde ogwa corona omulala era nga wetwogerera Bebekulu bali mu karantina tukaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganso gumanyikiddwa nga Uganda mu Kamoli Bampita Ntambi Kimso Dinamon Rich Boya Maxudi Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti osubscribing nga ya subscribing nalo otanaba kuba nti osubscribing nga kasero bere nti osubscribing otambule fenna ngo subscribing ze mpola mpola twakugamba nti tuleta palapase twasala okuba nti tukuletera reliable information yolina okuba nti ojja n'oka then abala ne bagafuna mpola mpola twogerera waliwo abantu ababadde bakulira Bebekulu okuli producer n'abasigaddewo waliwo bakyali ba Bebekulu bangi ababadde bamubeerawo mpola mpola yes so mukuba nti waliwo ebigenda mu maaso mu ggwanga of course waliwo ekirwadde kya coronavirus oba corona covid-19 etandise okuba nti kisesera eggwanga wetwogerera Bebekulu ali mu buzibu Bebekulu omu ku bafamily member be yafunye ekirwadde kino tujjukira nti Bebekulu recently yakamala okuba nti afiirwa yes mutabanyi amanyikiddwa nga Alan Masengere aka shortcut era nga shortcut ono musajja watu yakafa bamuzika ku Saturday I think Saturday we bamuzika so nolwekyo shortcut naba nti atuva ku maaso mpola mpola now mukuba nti bakasiika shortcut amawulire getufuna amala kitegeeza okuba nti gano nno tegana bakuba nti gajja mu limelight naye nga amawulire getufuna okuva mu nkubo ate okuva munda kitegeeza okuba nti government yasazeeko Bebekulu era nga family ya Bebekulu eri mu karantini kitegeeza okuba nti mukuba nti beewuba mu ddwaliro n'okuba nti baprocessing awo ne wali waliwo omu ku relative ba Bebekulu atebeeza okuba nti alina corona era nga wetwogerera bamuisolatinze omukulu oyo ali mulago hospital Bebekulu ye bamusazeeko n'abaana abamu babasazeeko abaana be ye ne mukyala we n'abakozi be babasazeeko era nga Bebekulu wetwogerera takkirizibwa kuba nti atambula bwolaba Bebekulu duka misinde nti Bebekulu sawa zino atakkiriza kuba nti atambula wantu wona because mu family yaabwe bafunyemu omulwadde wa covid-19 oba nange kankutte bannange kubanga bagamba kwasimula na kolora yes mpola mpola naye nga ate byebyo Bebekulu bafunye omulwadde wa corona omulala babatadde mu karantini takizibwa kuba nti atambula era nga Bebekulu yakikiriza nti era mu family yaabwe bafunyemu omulwadde wa covid omulala kino nno akikonyesa mu Uganda nti covid agenda yeyongera mpola mpola because abannayuganda basinga balowooza nti covid taliyo era nga covid balowooza atabazungu twafunye mutabanyi wa Bebekulu omu ku betumanyi waliwo kyali waffe omu kikuba omulala yafudde nga naye tumumanyi mpola mpola naye yafudde kirwadde kya covid so nolwekyo covid-19 censored ebyalo wano nno government ya Uganda yasooka netwala abantu mu lockdown oba oli awo ne batandika okuba nti beekalakasa nga balowooza oba government egezaako okuba nti ebabuzaabuza olw'okuba okulonda kutuuse abantu bave mu kukola ebirenge bakuumira mu bwavu n'enjala wano nno government yafuna pressure kuva mu bantu ababulijjo okwogana ne bannabyabufuzi ne bajjawo lockdown bukyanga bajjangawo lockdown tufuna cases zeyongera bweyongezi so nga ate wali before lockdown ekintu bali bakikutte bulungi era nga system yabadde etambula bulungi mpona mpona naye because tugenda mu covid tugenda mu elections abantu oba bannabyafuzi batandika okwekengera information government gyegaba oba oli awo n'abakungu abali bareporting about covid n'abali batuwa updates nabo basulayo gwana agamba minister Acheng yalabibwako mu northern Uganda nga ahodize kyebayita rally ngate abantu tebambadde masiki tewali social distance ate nga yavaayo okuba nti abulira abantu ebifa ku covid wano no batandika okuba mu government ebituli nga bagamba nti
oba oliawo minisita ono n'abantu abali mu gavumenti baali bagezaako kuba nti batiisatiisa n'Abannayuganda oba kuba nti baagala kuba nti bafuna ssente mpitirivu okuba nti bajja mu World Health Organization. Bannayuganda batandika kampeni y'okuba nti temuli covid mu Uganda, covid n'atandika okuba nti asensera. Saawa zino affected areas mu Uganda motasobola kuba nti otambula ngo obalaata ekifo ky'omukisenyi Buganda wange bwoba otambula beera careful. Bw'otuuka n'akulabye ne mu kiwunya olina otambula nga weegendereza. Genda emakindye nno ye stage y'abayimbi olina okutambula nga weegendereza. Kati no wetwogerera n'entinda bwatuuse era nga busensera nju ku nju. Kino kikulaga nti tetuli safe. Tugezeeko okwekuuma bwe tuba nga twagala okusigala mu Uganda ejjako. N'ateera ngenda kusaba bannabyabufuzi muleke kuyingiza bulamu bw'abantu oba nsonga zino ne muzisekamu ebyobufuzi because abantu bagenda kufa wano ate nga temugenda kuba nti muzaawo obulamu bwabwe. Temusobola kulabirira bantu bafudde bantu baabwe abasigaddewo. Temusobola kulabirira baana baabwe. Okitegera temusobola kulabirira bataata baabwe. So nolwekyo nsuubira tubeere careful nga tuhandolinga ekirwadde kibayita COVID-19. Wetwogerera Bebe Cool famire ye yakafunayo abantu babiri. Asooka yafudde ye shortcut kati ate waliwo omulala. Bebe Cool, Zuwena, Alpha, Alan Henrik Sali, Kwogata, Biata, bonna ne Dean bali mu karantini. Kino kikulaga nti obulwadde buli serious bwakutte nno famire y'abagagga abasobola n'okufuna life support. Gw'omwana w'omwavu nga nze kiki ekikwetantazza mbu covid taliyo gwe bukukwata nno ojja fa bufi because omwana w'omwavu taba na sente zimujjanjaba ne facilities e Uganda ntono. So nolwekyo tulina okuba nga twebeereramu mpola mpola. Covid yayingidde Uganda abantu batandise okufa. Bebe Cool baabo bafunye abalwadde babiri. So byeyefa mu Uganda bampita Ntambi Jimso. You can follow me on Facebook nkosa Ntambi Jimso ate nga ku Twitter nkosa Jimso 16. Osobola kunoonya kwale ku Instagram nkozesa Ntambi Jimso 5. Tubeere nga twenoonya mpola mpola twegweko atunyumyemu. Bye bye for now.